Kitalo nnyo, kitalo ddala, omulala afudde bannange. Bibino tubireese omukyala Spicy Diana bimusobedde gakaaba gakumba. Embeera si nnungi eby'omukyala Vinko okubeera nga teyalabibwako ku kivulu kya Azawi n'amawulire amalala mangi nnyo gabeera wano kaako Clarity Source 256 n'enkwaniza gwe omulungi akigoberera n'enkwebaza emirimu gy'otuusako engalo n'enkugamba okola kyamaanyi nnyo okubeera nga weesiga the one trusted source ekutuusako amawulire agabeera gatambuddeko wa celebrities bo abeera mu ggwanga Uganda and even around the globe. Please eyakasooka olaba video zaffe subscribinga nigawulaba ekigambo ekyo ekimyufu notification bell kekade akaddiira video giweka like ekyo tokyerabira comment section ebeerawo ne tuwayawayamu ne tukuwa ensonga ku nsonga nga bibeera bitambudde mu media ne mu nsi yonna. Mu kaseera kano njagala tutandikire ewa Father Archbishop ow'Emityana munnanga omukulu we wetwogerera ali mu kugaba birabo ebirabo byagaba nga tabigabira abantu balala bonna kujjako abawala abo banabeera asanze nga bambeerera. Oyinza okwebuuza kino kigenda kitya mu maaso. Munnange kampeni yaguddwawo omukulu ono ng'agamba nti agenda ssomero ku ssomero nga rewardinga abawala abo abasobodde okubeera nga beekuuma okutuusa ku myaka gye baliko. Buli ssomero omuwala aliyo nga mbeerera waakuweebwa ekirabo. Ekibuuzo ekijja ku mmeeza kigamba banayawola batya abali n'abatali, lwa nsonga ate abaana b'ennaku zino bakujjukujju nazi kuno naye kati waliyo ebidagaladagala bye batunda mu kati bizaako virginity y'omuntu. Ekyebuuzibwa ekyo bakitunudde banayimirira batya ne bagamba nti ono ali ono tali mbeerera. Byonna nga bwe binatambula ssomero ku ssomero. Father ono ow'Emityana Archbishop Kazimda ajja beera nga ate atuukayo alabe gwe ogwana ekirabo oba gwe tokigwana. Eyo njagala mbeere nga ate nkugjayo munnange nkutwaleko saidi y'essomero erya University y'e Kyambogo. Essomero eryo tetumanyi tetujja kugamba nti waliwo ekitali kituufu ku lyo okubanga mu bbanga tini nnyo abayizi bangi nnyo abafudde nga babadde basomera eno. Amawulire agaliwo omuyizi oyo abadde asomera Kyambogo ng'abadde amanyikiddwa nga Kimbisibwe Felix munnange abadde ali mu Department of Vocational Studies abadde mwaka gwe ogwokusatu ng'abadde apashuinga bachelors mu agriculture. Amawulire si malungi, yasangiddwa nga yeetuze mu nnyumba ye oba yabadde abeera. Ekibuuzo ekijja kiki ekiyinza okusindiikiriza omwana abadde atuuse ku mwaka ogwokusatu ng'abulayo kati ne bamutikira ate neeyejjambula mu bwensi. Ensonga zino tezinaba bbeera nga zitegeekerekeka bulungi newankubadde poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ezimu ku ezo ensonga ze balowooza zandibeera nga ze zaabiriddeko omuntu ono okubeera nga yeejja mu bulamu bw'ensi. Katusabe famire y'omugenzi Omukama agigumye emitima kubanga akaseera kano tekaba kangu, babeera batadde mu kingi nga basuubira mu kingi okuva eri omwana ono. Oluusi abadde n'omukyala, oluusi abadde n'omwana, oluusi abadde ayina abalala bakwasizaako, naye katusabe byonna Mukama abagumye. N'omwoyo gw'omugenzi katusabe nagwo Mukama agulamuze. Ekiseera ngenda kubeera nga tunayo nkujjayo nkutwalekewo omukyala Azawi ono wetubeera tumwogerako kati tumwogerera muliziza abakabejja banene bokka be tumwogeraageranye nawe. Jjukira nsobodde okukola ekibulu ekyabaddewo ku lunaku olwokutaano ate ekyakoze obulungi ennyo nnyini ddala. Bayimbi bangi abamuwerekeddeko twalabye Rahma Pinky, twalabye Zexpilangilangi, twalabye Grenade, twalabyeyo mukyala Weninwaji n'abalala munnanga abaswangs avenue, naye amaaso ne gabikkuka. Bangi baza mu kabokisi kaffe aka Clarity nga batubuuza nti omukyala Vinka tetwamulabye, waliwo beefing wakati wa Azawi ne Vinka. Azawi yanyize olw'okubanga ate Vinka teyaze, ate omulala n'atubuuza nti owaaye ekisoboka okubeera nga Vinka yanyize olw'okuba Azawi gwe basookedde okukola concert. Munnanga amazima gali nti nedda omukyala gwe twogerako Vinka mu kaseera kano tali mu ggwanga era nga ne concert we yagenze mu maaso okutuukirawo teyabadde, wabula tekyabadde kigendeere nti oba waliwo embeera yonna etali nnungi wakati w'abayimbi bano. Jjukira bonna bali under the same management Swans Avenue, n'olw'ensonga eyo kweyagalako ogaane ne obeera olina beefing ku muyimbi munno obeera olina obbeerayo kubanga zibeera rules ez'ekitongole wagiyite abakusayininga. N'olw'ensonga eyo we want to clear the air, omukyala Vinka tabiifinga n'omukyala Azawi. Munnange twagezezzaako oluvannyuma lw'ekivulu okunoonya ku mukyalo n'atubulire ekivulu kyo kyatambudde bulungi naye bya relationship bitambula bitayageze mu maaso n'okututegeeza nti bannange nze gwe mulaba nalina omuntu gwe nali njagala naye oluvannyuma lw'okufuuka selebu mikwano gye ate gye gyamugamba nti neera neesonyiwe olw'ensonga nti natandika okukomangawo ekiro nga nva kunoonya nsimbi. Wano wennyini we twagenze mu maaso n'okumubuuliza ku by'omukulu Godfrey Lubega ne tumugamba bannaye nga baali batugambye omukolo gutuuse era ng'omukulu ono mbu yali
yali yeetegeka kuwasa n'agamba bannange byomubireke musoke mu byesonyiwe. Kirabika munnange ekya relationship tekyasobola kubeera nga tekibeerawo wakati w'ababiri bano Azawi n'omukulu Godfrey Lubega. Omukulu oyo atamumanyi yaliko Mr. Kampala yabiwangulako ebyo ebyokusitula akazito era omukulu oyo yavaayoko ye kennyini n'agamba nti agenda kukyalamba Azawi naye tetumanyi kiki ekyagenda mu maaso ate n'okubeera nga kituukawo. Yengenda kujja nkutwolekewo omukyala Prima Kardashian Mr. Henry munnange it officially ended in tears naye twabadde tuli awo nga tumanyi biwedde. Omukyala ono n'avaayo n'agamba nze mundeke temunnewujjawujjako ndi wa ddembe okubeera nga I date omusajja yenna gwembeera njagadde nga tewali aŋŋaanye okutuusa we naabeera nga ate nfuna oyo gwe ndowooza nti naagwe njagala omuntu nga tuli ku mbeera ya njawulo saagala yadde n'akatini akagamba nti ate twefaanaanyiriza sikyagalira ddala njagala buli omu abeera bibye naye ate ng'asobola okuntegeera. Eyo ngenda kujja nkutoleka omukyala Spice Diana bannange oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna okubeera ng'omukyala ono ayinamu ebimutawaanya ensonga ziize twakutuusako ez'okubeera ng'aliwo omuntu eyafiira ewuwe munnange twabadde tulyawo nga Gravity omutujjutamizeemu ng'ayimba obuyimba munnange obukoona omukyala ono ng'abuyimba era kati wetwogera essaawa yonna akayimba kano tukalinda omukulu Gravity omutujju erinnya lye yakawadde atugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa wano ne nkugamba okoze ekyamaanyi nnyo nnyini ddala gw'atanaba subscribe nga tobaako nga tokikoze please subscribe notification bell togyerabira comment section ebeerawo wansi awo video giweka like mubeere bulungi mweraba.